Ngochikuba. Anchikuba. Mweno kate chi gawuni je mwambala. Gawuni. Ate n'abantu bambi mbabuza kati wemba ntambula bagamba bono muwala namulaba wa. Kati bamanyidde eri ekirala gye kiri bakita Nansawudu. Naye kya Nansana. Era kiri eyo weba. Nansana. Kati eyo gye nava. Manyi nalinga nti ngenda yingira ekibiina ekizanya free mu nze mpaayo membership. Sachi atitodduka akasente ko kabaka kuluma. Najja n'amaalo gange bwentyo. Ne mugamba osasuza mmeka. Ningire nga ndi mwetegefu newe gaba mmeka nga iribe. Nangamba ffe wano tetusasuza. Ffe tusasula Okola obulungi. Kati kumado oba n'omuntu. Kati balina kuba nabo bantu. Ate twawulirako Sagi yali egenda maaso. Eruwe. Omwo mwenyini mbazonto mwavamu omusajja yali akwana. Mbuno sebo nga ukuweereza n'obu message nga bawa inesimu. Kati bwongati oli muli sexually dormant mumbuzabuza okubanga Okola mu baami abo bonna kiri kitya. Kiri bulungi. Oli mukyala mulungi. Olabika bulungi. Yeah. Tekubeerako omu yenna agamba nti ono omuwala nakubako kubira. Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School, off Rumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708 842 821. Platinum Wellness Spa. Here to take care of you. Staffever Uganda Limited, kampani yakakasibwa government okutwala abantu ebweru, yeetaaga abalenzi n'abawala okola mu ggwanga lya Kuwait nga ba cleaners, waiters and waitresses, wabulanga emisaala mirungi ddala. Jjukira nti balondola n'okufaayo ennyo eri abo be batwala ebweru. Okumanya ebisingawo kuba ku nnamba noti 764 174 527 oba noti 74 noti 672 684. Basange ku offices zaabwe ekitende ku Mwenda Entebbe Road. Abalungi abali ku HK Media yeze Hadija Kigozi mu life experiences and adventures, your latest updates and celebrity news. Tuyina kye bayita katwejjukanye n'omwami Frank Ntambi. Tuyina ne TikTokers edition. Njagala okubebaza nti mwebale nnyo okutulaba, mwebale nnyo okutwagala, mwebale nnyo okutugoberera. Olunaku olwaleero nkyazizaako a very strong personality. Omukyala enjasa biggu akola n'abasajja bana. Ng'alimu omukazi omu ye kajjo n'amutulageeko. Infanesi. Tudeme Ana olunaku olwaleero owabi Zonto. Twagala tumanye ku mboozi ya Ana ono. Yajja atya okubeera nga joininga abasajja enjasa biggu. Kubanga abakazi bangi munnaye baagala okubeera mu kifo naye omukazi bwe tumulaba ali mu kifo yekka tutandika okutya. Ng'otya ki? Tutandikira ddala okutya mukyala. Bana njagala nnyo okubebaza nga Ana tannaba babuuzaako mwebale nnyo okutulaba, mwebale nnyo okutwagala, mwebale nnyo okutugoberera, mwebale nnyo okusubscribinga. Bw'oba oli mupya ku channel eno nyiga akagamba ako ka subscribe bw'otyo okubeera ng'ojoininga show. Bw'oba oli ku Facebook, ku Instagram, ku TikTok, ku Twitter, beera ng'otufollowingako bulambalamba. Jona sound kweri. Beera ng'otufollowingako bulambalamba. Njagala okubajjukiza nti tuli proudly sponsored by BBH Travels. Bali awo Dubai. Bakolera visa esinga okubeera discounted. Toddamu kubonaabona na visa. Toddamu kwerumya mutwe. Toddamu kugamba nti ate visa erwayo aba BBH Travels. We bali nnyo kuba nti no bakolako. Osobola okubeera ng'ofuna olugendo olulungi. Bajja kufunira hotel booking, bakufunire tiketi, bakureceiving, bakulambuze. Buli kimu bakikukolere. Banoonyeko ku namba y'essimu gy'olabawo wammanga. Ojja kubeera ng'oyogera nabo. Balina website yaabwe, gendako ku social handles zaabwe okebere ku biki bye bakola. Beera n'omuntu gwe weesiga naddala mu nsonga ya visa nga singa waba watuusewo ekizibu omanyeewo okumusanga. Offices zaabwe zisangibwawo Dubai, Arim, Deira. Osobola okubeera ng'obanoonyako n'obafuna. Bannaffe aba Shukra Herbal Pure Solutions bano bakugamba nti bakolako gwe omukyala ne weewundira bbaawo. Genda ofune ku ddagala egganda. Abakyala mukozeseza nnyo family planning n'obeera awo nga kwegamba ebintu byakusobera dda naye abashukura bakuzza engulu mukyala. Abaami abatono abateesobola mu size beera ng'okuba ku namba y'essimu gy'olabaawo wammanga osobola okuba ng'obafuna.
banafe aba Platinum Wellness Spa we bali nnyo bakunyiga ebinywa ndoza abantu bugenda gaba naye adijanga olanga obulago bungi biki bannaye mundeke bakyala nkole ssente aba Platinum Wellness Spa bakugamba ati gendayo bakunyige ka massage okozeseko ku sauna yaabwe okozeseko ne ku steam bath poza ate n'aba Staff Favor Uganda bagamba nti batwala abaana ku weight beera ng'obanoonyako Ana wasizu nasiza bulungi hadde how are you? I'm all right. Yeah, I love the way you smile. You're very cute. Oh, why? Totandika oli mukazi. Mazima zembulira anti muyina obuzibu. Abakyala batono nnyo abakugamba nti olabika bulungi. Era bo baba batono. Ati mukyala muno bwajja nagamba olayika bulungi otagamba amataasi yaga. Mba ndowooza oba nkiina. Ayagala nsigale bwe nti kumbe ndabika bubi. No dear, you have to believe in yourself. Era omuntu bwagamba nti olayika bulungi naawe oba okimanyi. Si kyo? Kyekyo. Naye ng'olyotya. Ndi bulungi. Buza ku bali ku HK. Abalabi ba HK Media mbadamusizaako yenze Anabelle Kisaache okuva mu Zonto. Femero Zonto. Erinnya lye bamanyi. Owulira otya okuba nti oli Zonto? Ndi proud. Oh yeah? Yeah, ndi proud nakyo. Zonto nga teyina bakyala olimu wekka. Nze ndimu. Nze nasalawo. Bwe baleetamu omukyala omulala kiba kitya? Tukola. Mukola. Tokiinaako buzibu. Ate lwaki mba nkiinaako? Ndi wakola naye waaba aze ng'afunye omukisa. Nga mukola. Nga tukola. That is good. Oli 1 in a million. Abakazi wabeera mu kifo tebaagala bakazi balala babeerewo. Mazima. Nze nkubuulira. Ate kati nze wembeera nga nze ngaba emirimu. Nnyima omusajja omulimu. Bamanyi abakyala kye tuyitamu. Omukyala okuva ewaka n'anoonya omulimu Najja nakola aba alina bambi by'ayagala. Kati mba ndaba ennaku enkwata. N'ogamba nedda bambi bawooli baleka oli. Okay. That's great. Wow, you're 1 in a million people. Tuli bangi. Tuli bangi abaagala abakyala bannaabo okukola. Layira. Nze njagala nnyo omukyala okukola. Atizazeeyo ggwe. Manyiyo kono omukyala omu Ajati Dr. Kuruthumu. Ajati Kuruthumu mwagala nnyo bangi. Naye mumuyisaamu eggaali omukyala. Mirimu. Byabazonto. Byabazonto. Mirimu bambi atusonyiwe tanyiiga. Natwetondera mutya nno. Munyiivu. Omanyi otera obeera naye nkulaba. Si munyiivu naye kati waliwo abalala babitwala so personal. Tebaliyo. Nga bya bizonto nga babitwala balimba. Gino mirimu. Kemasinga okunkolera akasinga okunsurprisinga keeko okuziika alien skin. Ani abawandiikira script? Saba Zonto. Yawandiika. Saba Zonto yali omuwandiisi. Era woli mufuna. Ekyo kyojja kimubuuza. Okay. Bannange oli otya Anna? Ndi bulungi. Kiki? Kyokka ndi musanyufu okula. Nange ndi musanyufu Anna okukuleetako ku show yange bulijjo nkulaba awo mu luguudo. Bulijjo sikulaba. Nakulabako naye nga nkubuuzaako. Yawo mbuuzaako kye nkwagalako kimu teweeraga. Lwaki mba neeraga? Kati neerage Anna waabwe. Kiseera weeragamuko. Neerage ki? Nina ki? Weeragamuko. Oli mulungi toyina beauty. Kati obubi bagirya. Abasajja tebagirya beauty. Ebyo byali byadda. Nkubuulira abalya beauty abasajja bagirya. Anyinza okweragirako nga kyenjagala ate gwakirina. Ate nenzungira ku mulala gweseeragiddeko nga kati mwenna mba sirina beeragirako. Oli mugezi nnyo munnange. Ebintu by'okweraga is not nice. Sisobola kweragira ku muntu. Kati wajoyininga ddi Zonto? Najoyininga kati ngina myaka 3. Wow. Ng'okikuba? Nkikuba. Mweno kateni gawuni gye mwambala. Gawuni. Ate nno abantu bambi mbabuzaabuza kati wemba ntambula bagamba bono omuwala namulaba wa. Kati bamanyidde eri mu gawuni. Sitera kukolera nnyo muleeya. Era n'oyambalako ku shaliya abantu bayinza okukulaba mangu. Kubanga shaliya yeewujje. Era. Naye ngena myaka 3 nga nkola. Kati ani yakuwa idea ati ko? Teri. Yenze najewa. Kati wajja no applyinga application data. Sate najja na mumwa. Mkwano. Kati lindako. Bakugamba nti twetaaga omuntu. Tebangamba. Wawulira buwulizi. Wakola otya? Tebangamba nti beetaaga muntu. Siina gye nawulira nga bagamba bizonto byetaaga okukola. Abula nze nawulira. Tibeetaagamu omuwala kangende nsabe.
gwe walaba nga balabika beetaaga mu sayinamu gwe mmanyi sayina gwe mmanyi abamanyi sobla nali ku mabegako nali n'ebibiina byenzanyiramu tuli tutya omusana mungi nnyo nga buzuzi ng'omukazi omusana gutugobyawo wali Jona agambye tuveewo tulabika bubi so mutusonyiwemu olwekyo owaye kati ng'obudde butuuka ng'ogamba nti kati nina okugira ki Jona bikka kamera teweebikka obudde nga butuuka ng'ogamba nti olina okuyingira bizonto watunula n'olaba kati wano mu basajja singa muba mulimu omukazi ekintu kifuuka kyanjawulo naye n'ekyokubiri kati nga wenkubye nti nazannyako wali ozannyira muki nazannyira mu bibiina bya mirundi ebiri nnyabo kiriwo nakiriwa ekimu oba nakyavaawo tokyakijjukira baali bakiyita shukubu kyali kya dokita gundi lukwago biki ekirala mbonyeebonye olwagenesi ekirala kyali ekirala gye kiri bakiyita nansawudu naye kya nansana era kiri eyo weebaki nansana kati eyo yo gye nava manyi nali nga njagala nnyo okubeera nga ndimu neeyongerako nga wendaba tekitambula nga nnoonya ekiddako ekitegeeza oli muzannyi mulungi nasooka kuzannya naye kati simanye kati abantu mwazanyanga firimu twazanyanga firimu kati kweziri ku YouTube tusobola okulabako kweziri ku YouTube era mwafunanga mutya ye nansawudu enansana omanyiyo ate mmanyi yatize puide nansawudu wawulira Hollywood wawulira nti Ugawudu ebera Uganda Nollywood yaliyo kati nze kuva nga ndi mu ssomero nga njagala ozannya era nayagala nnyo okusoma ebyamawulire nnyo wabisoma taata naŋŋamba ebyo bayaaya abo ogenda kunama togendayo soma kino taata nannondera koosi mu byonna bye yali tayagala gwe kukunama ngeri gyali pasita nga tabyagala oli mwana wa musumba ndi mwana wa musumba era ndowooza ondaba eri mutungo bbiina kati neŋŋamba kankireke nkole taata kyayagala wenvaawo nkole ekyange kye nali njagala kati enamaala osoma neŋŋamba kantandike ebya firimu gye mba mpitira tuuke ku kiri kye nali nnoonya kati taata ye yali ayagala osome biki taata yali ayagala nsome busawo na bino bya nviiri makeup ebyo biri mu ssente ez'amangu kati obusawo ne makeup kati obusawo ekyabuŋŋaana sayanseezi neŋŋamba kankite ŋŋende nakiri abasawo mbawa respect ze naali badde mbusobola naye ndi mutiitiizi otyaki nti omusaayi nti okufumita omuntu nti okulumya omuntu woba ng'obisomye nze kyemmanyi woba obisomye oba obisobola ntya like nina phobia naye nga naali badde omutima omulungi gwe nina naali badde musawo amazima ng'oli musawo mu kika ki kati byanjawulo oba musawo w'abaana oba omusawo guba mutima kati bino ebirala bijja buzi kati omutima gwe nina gwali badde gwa kisawo naye ate amaaso gange n'okutya kwe nnina nga ndaba nfumita omuntu empiso oba omusaasira oba omuyamba awone kati n'ogenda n'osoma makeup n'ebyenviiri kati nkubaayo ku makeup byonna mbimanyi kati olwagira nemmala nenjijja mu bizonto kujja mu bizonto era nalinga mbalaba ku YouTube ng'era we baliko n'ennamba nagikoppa ku YouTube n'okubira Ssaabazonto namusindikira message nga ntidde omukubira omugambo hayi sebo wefudde akaana ak'empisi nanziramu ne mugamba nze Ana badde nsaba bajoyininga ne ntuukira ku nsonga naŋŋamba obeerawa ne mugamba mbeera mutungo ebiseera binali nkyabeera eyo saidi z'emutungo naŋŋamba jangu enkya kusimba ssaawa 4 nakeera ssaawa 2 zakusanga tezansangawo owa booda wange yanduyisa kubira owa booda nti aterindako ndi eno ebyo ebiseera tewaaliwo safe booda yaliwo naye nga oli yanvuga era nakeera neŋŋendako ewa maama teyandiwala
ngenda kwa mama ne munyumiza nagamba genda nenjija natuuka ssaawa 4 nga avudde ku mpewo ne mugamba yenze neyakusinda yenze yakusindikidde message Why is it so funny? kubanga gwe kwekaza Ugeze wa mkamao. yenze nanga teyambeerera mubi nangamba wali ozannyeko ne mugamba ye kati mu bino ebibiina ebirala woba ojoyininga gwasasula nti ngenda yingira ekibiina ekizanya free mu nze mpaayo sachi ati todduka akasente ko kabaka kuluma najja n'amaalo gange bwentyo ne mugamba osasuza mmeka ningire nga ndi mwetegefu newe gaba mmeka nga iribe nangamba ffe wano tetusasuza ffe tusasula wookola obulungi ne mugamba njagala joyininga nangamba bangi abaagala nja kukubira ne mugamba kale nangamba asuubira najjanga mu gwa 11 nangamba awo mu January nendaba nga January eri wala ne mugamba kale nenzirayo ewaka ne wayitawo wiiki emu ne musindikira message boosi nzikiriza njije mbeera awo mbalabe bulabi tule katebe mbalabe nga we mukola nangamba linda mukatono waliwo omuzannyo gwenjiya gwenjagala ojje okole gwe guno gwabizonto waliwo omuzannyo gwe twakola ng'eyo mu kyalo naye ng'eringa film era twabitekanga ku YouTube ng'eringa episode zijja zeegoberera ne mugamba kaali we gwatuuka nampita netugenda nemba nga nkola biri ng'eno sikola nembeera nga nkola eri ng'eno sikola bwentyo watuuka ekiseera nangamba jangu obeerewo nenjija nembeerawo kubanga baali baagala baali bangi abawala yendoza oba yali yalanga kubanga nze nalaba abantu nga baagala naye nga bo baleeta bipapula nze neeyimukira kati nentuulaawo wete waleeta saabi nze naleeta mutwe kubanga omuntu ali confident ate nali namanyi firimu nze ngenda kujja nsasula entandikozanya membership kati nentandika nentuula ne bakola ne balikodinga we batyo nga njija olumu nendaba ne batandika okumpa empapula ngende mpiseemu speed nga ngende waka nembiyisaayisaamu awo naye nga ndaba bizibu nga speed gye bakolerako obeera wali ng'obalaba n'ogamba sibisobola naye n'ogamba nange nja bikola bo nga babikola kuba bannange muyina okubiyiga mwenna ate ng'ebigambo byebimu ate nga sipiidi yeeyo ate jjukira tosula nabyo babikuwoze wano ne bagala tukole tugenda kukola ku topiki bweti topiki ogiraba gw'oyitamu wali woba oyagala kati najja seetegese kumanya saba Zonto muzibu twali tulikodinga show nga egenda ku Spark twalina gye tuteeka ku Spark buli Friday nagamba gundi jamu uniform owe ku ana akolemu na mutima gwantyemuka kubanga nga ndaba ntandikidde ku TV nanditandikidde ku YouTube nengamba bannange utamala mu manyi nenjibaka fayiro nenyambala gawuni naye mama ng'ebimu bimbula nenkola ng'eddoboozi lyeryo osobola okuwoggana bulungi nkankanamu nga wobimanyi first time Alex omanyi owa Spark ono nangamba totya beera mugumu tereera olimu okutya nenkola negenda sadda mabega netandika olikodinga ne ku YouTube yatandikanga kuyitanga buli kiseera netandika okukola naku nenjijanga nenkola bwentyo mpaka kati nakusayiningisa contract noyingira show nampa kati yego Anabelle Zonto nampa n'erinnya bankubawo ebifaananyi ne bateeka ku Facebook erya female Zonto kati gwe female zo nze female zo okay kulisala awanga wakayingira mu Zonto ebintu byali bitya byayongera okwanguyira oba byayongera kuzibuwala byali era bwe bityo nga mumanyi emirimu nga wakayingira challenge zibaamu naye n'oguma nga ziriwo zibaamu nti gundi okola bibaamu tobisobola olusi nowemalamu amaanyi nogamba nkoze kibi
omaze ne bagamba kino tukikola bati nolaba nga bali bo bakola bulungi gwe tonnatuukawo oyagala otuukewo we bityo omukyalo okubanga okola mu baami abo bonna kiri kitya kiri bulungi oli mukyala mulungi olabika bulungi tekubeerako omu yenna agamba nti ono omuwala nakubako ku bbiina kakati amateeka g'osayininga muno tewaba byakwekwana temulina kubaamu baagalana naye kati bagoba ekyobutonde mukikola mutya kuba muyinza ova mu bizonto ne mudde emabega sexual dormant kyekyo kyemweteekako so teriiyo bintu byakwekwanakwanamu tebiriimu teriiyo yadde okwekuba oluuso era mu basajja bonna abali mu nsindu ekube ne benkola nabo kyokka bosi balungi nanti era abalungi abalala era gye bali nga si bano abookola nabo so kati n'omaliriza ng'oli awo omukazi omulungi mu bazonto naye nga teri yadde agamba nti tebabiriiko nabo oba bakoowu nange ndi mukoowu oba tebalaba balina kubanga sexual dormant si buli lunaku oluusi tomanya ku Sunday nyinza oba sexual dormant ku Monday nga siri kati ku Monday oba n'omuntu kati balina kuba nabo bantu ate twawulirako sage yali egenda maaso omwo mwenyini mu bazonto mwavamu omusajja yali akwana mbuno sebo nga akuweereza n'obumeseji nga bawalina essimu kati bwonga nti muli sexual dormant mumbuzaabuza Adija bango omumanyi ate omuwala omulungi nga kubanga sivangayo mukulaga kati n'ebyo kitwale ndi comedian kyonna kyolaba nga sivuddeyo gamba adde ekyo kyali kituufu kitwale nti yali comedy oli comedian buli kimu oba ozanya comedy mbanzanya kizanya kwegamba awo wote ojja baba kitegeddeko basobola okitegeera n'otugamba bw'ozanya comedy sisobola era ekituufu oba okiraba ekituufu oba okiraba naye ng'ekituufu kyali kyo omusajja oyo ddala yakuweerezanga bu message ana ate nga nkugambye nasayininga contract singa ali abumpeereza singa bangoba kati ekitegeeza kati gwe kitwale tuzanyako mwali mutuzanyira ku mutwe sisobola nkyogedde tutwale tuzanya ku mutwe nze ngambye kyonna ekyange kyondabako ate omusajja wewaka yenna n'awagaana alaga omusajja nga wewaka tomulabangako bonna bumuluma yenna n'aswakirira aluwa oyo yaweereza voice note omusajja nga wewaka hadde tomumanyi tomulabanga nako naye nga gyali ndi muwala ndabire nja mukulabira maama bagambye nti buli muwala alina oweewaka laba nnono tewali muwala talina mumwagalwa taliiyo oli mu nsi ki mukwano bagambye buli muwala alina oweewaka taliiyo era abaayo lwakuba kati nga bino nti tonnafumbirwa oba oli awo ng'ogamba anoonya mutuufu si bonna munnange abawala abamu tebalinanga bali awo banoonya nedda ng'omuntu ali awo aba anoonya naye aba ayina abamwogereza yes nga tannasalawo waliwo n'abakwogereza ennaku bbiri kati abo bateeka mu kategori ki abatya jasi nga gayo omulabye ennaku bbiri naye nga zino zonna zonna emabega ozimaze toyina osobola kubanga toyina akwogereza owakana just oba toyinafuna mutuufu nze kyemmanyi naye gundi ng'olaba talina gyakutwala naye nga gyali muwala yenna seba abeerawo kumwegomba kadde obimanyi buli muwala yenna abeerawo kumwegomba nedda gyali gye bali seba ennaku zino kati ebintu byakyukamu biri bitya abeerawo omuwala nga talyamunkwa nga tewali amwegomba babaayo naye ebasisa oba nkugambe class yes ngagamba ono simwagala sina gye mutwala nga waliwo ekika kyayagala naye nga tanakifuna nagira nga akuleka awo obeeraawo naye nga ye alina gwayagala ku mutima nze kyemmanyi wenti wenkimanyi naye kati Anabelle sooka ompe ku ssente kuba kati ssente zayikaziwe njakuwa
yakuwa ne mukazi munno okuwagamira nakusaba sente naye aba yeekaza yakuwa tuyiriba yakuwa oli mukyala mukozi webale kukola nawe webale kukola bana yoyiriba ate kati onkyusiriza eggaali nekani oyiri hadona ayiriba bannange bulijjo nze ngamba oyiriba oli muyiribi anti nakubako ku kyeyozo kimu kyakubiri omukazi w'otegeera nti n'oli mulungi oba toyagala busajjasajja kumanyira manyi olina okukola ekyo nina okukyefasayizinga wanjima ondaba engeri gye nkolamu omutwe kati wamanya nti oli mulungi n'ogamba kanjiribe kati bw'otegeera nti n'oli mulungi olina okufuba okulaba nti olina okubeerawo olina ekyo kiriwo abawala abamu wategeera nti mulungi aba amanyi ajja kunkwana bampe nze ana n'ebyo ebintu by'okwetega wano mu Uganda sibisobola newawa si wano naye ebintu by'okwetega sibisobola koza abantu abawala abasinga bendaba bye bakola nze ntulako ennaku zino abawala bagenda babuuka tulako mu restaurants nyingi nga ngenda kwesasulira ng'omuwala ali awo atunuulira buli omu agenda babuuka nawe kati bakola mu kasonda eri n'atunula eno n'atunula eno ensigo ensigo katono nebulako n'omunuuka gyona si kyo ze nga zze kulya kusasula ngende so munange bw'otegeera nti no okukola is nice ate n'okwetekamu kiri waliwo akagambo nze kesaagala ayiwishi ako ke kampalirizo yiriba neŋŋamba wenna akaddiwa ngamba ayiwishi kale singa nakola nti teneŋŋamba nedda kanyimuke kino nkigezeeko kinnemeko kabulebi n'ekyokulala bannange bakyala n'ekyeyo nakyo kirina engeri gye kikubuloominga oba olina okukola fe twakolanga kati tunuulira KFC y'e Uganda nga bwefaanana nti osanga abantu bajjudde bwe bati kati ate ye Dubai abantu basimba omuntu n'asimba ne bamugamba enkoko eweddeyo naga kaninde egenda kujja mu ssaawa mmeka n'oyimirira osibye oyimi bakola ssaawa mmeka na mmeka kati muyinza okuba mukola 8 hours naye oyinza okwongerako like some hours osobola okwaccumulatinga sente so kati oyimirira oyinza oyimirira essaawa nga 12 genda okudda e Uganda ng'oli mugumu kati mbuulira okutuula obutuuzi waneno ku kamera nenonya interview nenvuga nengenda ematuga nenonya interview endala wali eri ng'oyimirira olunaku lwonna n'oyimirira ekiro kyonna obudde ne bukya ng'oyimiridde n'omaliriza okuyimirira n'odduka e Dubai ogenda ononye content oteeke ku YouTube toyagala brand egwe toyagala brand egwe kati anambuulira kyekibeera kikugaana ddala okuyiriba ng'oli mukazi sikiraba nze neeyiribira banaye kambabulireko bakyala sente y'omukyala ewooma si kyo ana nnyo anti oba teweeguya ate abakozi teweeguya teweeguya mukwano oba oziyina anyway sente y'omukazi enyuma lwa nsonga nti teweetaaga kumala kwegayirira muntu teweegayirira kino ate simanye alabirawo ng'obyekoledde so that is the beauty about women naye nga webale kuyiriba lwakuba nti onkyusiriza eggaali I appreciate you so much obadde ondi bubi naye nze kyenebaza mukama ate okolera mu basajja kinyambi kitya era bantwala ng'omwe wadde nti mubamu challenges ze nasookera ddala osanga n'embinyiigiramu abagamba muli mwanjagala akyuka nga mpulira nga nkinnuma bagamba nti ono mukazi wa Zonto kyakasaba Zonto bamukyala oba wajaya nti nga bakulowooleza naye nemala nembimanyira n'oku YouTube abo lwaki kyali kikunyiga basajja babi si babi naye sibaagala nali nzize kukola kati nga owulira balinga baŋŋamba naye kati namala nembimanyira ate naguma kati eri kivumu olumu tusobola okuba tukola comment nejja ne bakutwalaganya ne bakutwala speed negitulira neneesekera kubanga kyemmanyi kati gwandiko goba gwammanyi kati oli andaba tamanyi kale mbeera zange tamanyi kyendi kati ye akomentinga okusinzira nekyo yalaba engeri gyenkuga tuli bakomedi kati ye nayishawo ate nga tosaba munenya yendowooza ye challenge esinga okubeera ennene yasinga okuluma be bantu okugamba nti oyagala bakuvuma ate kyembeebazaako basooka ne banyombe lwaki mwaleese ekiwala biki nga nakayingira tebasooka kuwelkaminga kyotegeeza abamu
abamu tebanjika siyo tatesobola kwagala kati mwalimu abansanyukira bagamba lwaki mwaleese omuwala mu byonoonye kyokka ate kati essaawa eno bambi bampagira banjagala bakwagala banjagalirayo n'omuwala bwange kale baali bamanyira ebyabasajja bokka nga temuli muwala wagenda okujjambiza Zonto nga Dr. Tyamala amaze okuva yegwe wadda mu kifo kya Dr. Tyamala nasangawo bali abalala ogwo omuggo gwa Musa gwali gujja kugira yali tasobola gwali gujja kusumbuwa nedda era twandibadde bakozi ne bw'ataali kufunye yali kusumbuye wakiri waliganyeko buganyi naye yenga teyandisumbuye nange situdde wali biganye nandibiganye naye bantwala kati ng'omuwala sister ekintu nawe kiba kyamaanyi tebanvuga nnyo sipidi era bandekeramu ak'obuwala okay zino shows ezaawala ozikola otya ng'ate oli mukyala mufumbo mugenze kati mulina okugenda kukola naye ekyobufumbo sinnakyogerako nange nina omuntu ekyobufumbo tonvuga sipiidi sipiidi ensusa so kati kyeŋŋamba boyfriend yafiiringa comfortable ng'ogenza okukola ku ezo trip nze mba ngenze kukola nze nkola kati simanyi oba afiiringa nze mba ngenze kukola kati nze ssente n'okukola sibigatta mu laavu talina sembu leero kati asobola oba nayo ngende naawe asobola obeera nayo ng'omuntu omulala laavu ngeri gyekuvuze ne waba takintaddeeko naye nze mba ngenze kukola y'omusajja sibibaako nnyo si bintu byonnyo si bintu byange ebyabasajja si bintu byange mpozi ng'okubidde hadde n'onkubira ly'oŋŋamba ana wano waliwo ddiiru jangu tukole ne weziba mwenda ogw'ekiro nzambala osituka naye bino ebyabasajja byo si bintu byo bijja luvannyuma ennaku zino kati buli mukyala tulaba afokasinze ku musajja waliwo n'abeekuba kati olw'abasajja lwesobola kwekuba lwa musajja sisobola ate ku lwaki mba neekuba kiri kiba kintu kyo musajja wa ate bamutwale ate bamutwala aliyo omu omulala alijja mama olifuna pakadde hadde okubako ku kikondo nga nkuba ki mugwalo era oba wanwana ki okubako ku kikonde nga kinyo era tambula naye oba nfune zipu nsibeko musibe tambule n'ekisumuluzo kati kwegamba waliwo omukyala eyatunuza mu mukyala munne era n'ayasa n'essimu ye lwa musajja naawe olinga amazima byabaddeko ku TikTok kati gwe ng'otuse mu mbeera ng'eyo for example sisobola nagigezaako gituukamu omusajja waayenze ebbali abiresemu mu ssimu abikulaza okola oti nsibiraba ne bw'obiraba weefula tabirabye simanyi nti oba nsobola n'obbiraba tobikula simu ya musajja teweeretera lumbe lukutta asirina gakaba eringa katungulwa nti woogikeberanga amaziga gatandika sisobola sigisemberera esimu ey'omusajja yo naye omusajja olina omuyigiriza okubideliitinga nze nabimuteereddemu abikole wabadde waka abideliitinge eyeba respect aba abireka kubanga sigenda bikebera bibye kyova olaba abirekamu nange nnina eyange ate abasajja tasobola kulekera simu y'omukwano nga tagikebedde ate ye tayagala kebera iye agireka negyekeberera kati lwaki aba agikwata ada akubye omumanyi wembeera ndi ewali bange siteekamu password mu simu togiteekamu togiteekamu omulage nti njagala agikebere nange password neweebamu abagimanyi kati kyogamba gwe wobeera nga waliyo omutuka nga mba obeeya kusumbuye todeliitinga ndiriitinga biki omuleka baawo n'asoma ndi muwala mukkiriza ankwanye nenzikiriza nze ndi muwala mukwano oleka baawo n'asoma nonsense mu ssimu munnange ekyobutali ate ekyokudiriitinga oba muyaaye oba toyagala oba osusse kumwatinga kitogamba yakwana kimanyi tewali agenda kuddamu kukwanya oba toyagala muhatinga like you respect him era mu respect
toyagala nnyombeeze za buli kiseera you catch fire. Tasobola bagala nawe mubiteekamu essimu biba bigenda babiri buli budde mugenda baba muyomba. Naye ng'omukazi munaye essimu yo bajja gikebera. Bagikeleko eri awo ate mulimu ki? Naye n'omusajja olina omuyigiriza obideriitinga. Sisobola muyigiriza kubanga abakwanye nakwekubya naawe ebifaananyi ng'akimanya nnina. Kubanga bw'akusanga ng'okebedde ku ssimu ye atandikayo bideriitinganga. Respect. Anti ogenda gikebera ng'omwagala nnyo okitegeera omwesiga ogikebera obirabe laveke osirike onyige osirika osobola osirika hade ani sirika usungu bwerere kunyiga oba n'okumwesasuza kivaamu ng'otandika nawe ng'ogamba nange kamugira nti naye tusimwesigwa nze bulijjo omukazi watuntudde wano oluusi otandika okkaaba sirinze bwentyo kisinziira biki byabeera akukolera kyovula ebyalaavu si bintu byange ekinkoze ekiro n'emisana n'osanga nga njiriba kukkumi nva kukyo bisiriike ennyo byalaavu si bintu kuba wemba nga siri bize njaba ndowooza nnyo nagisanzeemu bannange oba oyo omuwala ki otandika onoonyereza ku muwala ku TikTok tolina byakukola nti WhatsApp nga ne wateekayo akantu kyokka ogenda omusange ng'anyiriranga hadi ogambe bannange yankubyeko ebbaati erinyirira abasajja bansobera bw'oba onyirira takuteeka kanyirira abasinga obungi lwaki abakuteeka oba bw'oba ozaala wa mujjawo oba omuzaala wa oba toyagala kukkiriza nti akusinga naye ng'aba mutima oba weegomya nze ndabyeko abasajja nga ayina obufu nga mutuufu ebyo weebityo ebyalaavu weebityo nokakati oba ono ate yamunoonyezaako kyawo wekisinga okubreakingira lwaki kiba kikkiriza kikulumi nga lwaki tekikulumi tolina mutima lwaki oba omuteeka mu mutima munda lwaki oba tomuteeka ku mukungulu nga wagenda tegujja mmenyeka nze sijja kulimba saa kubeera na muntu gwe siyagala kuva ku mutima oba ova ku mutima kungulu si ku mutima si mu mutima munda kubanga bwe mba sitya kufiirwa kitegeeza mba sikwagala oba omwagala ne waba ku mutima kungulu kati kyolina okweteekamu nti weebito webiri okunjigiriza ku laavu empya ajja kunvumira eno ye laavu ye Kampala eno gye nkugamba ye laavu kuba nze nkyalina eri ey'ebulaaya ate gy'olina si ebulaaya yavaayo dda yeye Kampala eno gye nina yeye Kampala ey'okwagala omuntu okufiirawo ojja ffa nyinza okufaayo kuba abeesigwa kati batono toli shuwa nti yooyo kyeteekemu nti yooyo mwesigwa naye nga tononooza kerebera mu ssimu ye manye ennaku yo kitwale nti musajja mulekereyo eyo munnaaye okumera kale nze siina buzibu bwebanga bw'okomawo essimu ogiwummuzaako wansi era giwu naye ebyo ebintu by'okwetalatala n'essimu buli wamu mutoyi mukisenge simu nawe ng'atuuse waka tasobola kwetala abasajja ba disrespecting ate omanyi basajja ate baside chick bawunza naye abakyala b'omu maka tebamanyi baside chick engeri gye bamulaba omulundi gumu kati amukola ebintu bya mulundi gumu mu wiiki kati akomawo waka awunze golooza omuwala yaloze oshegeera naye ng'amaze ennaku 6 nga yeetegekera musajja oshegeera amaze ennaku ezo zonna 6 nga yeetegekera musajja ajje ku Sande kati omusajja agenda okomawo waka nga awunze awo waatagalira bamubuuza otuuseeka ennaku zino abewaka tebatudde abakyala bawaka nabo bazibu nnyo naye kati nabo beetega buli budde akuwa akapya wama temuggwamu tava ku TikTok abaala be bigenda mu maaso nabo kati sebo sikeke akubeera ne basireya nabo si bangu twatuuseeyo ddi bannaye abakyala temusobola kubeerawo nga temunyumiza ku basajja nze haramu nsobola hadde nze nsobola nga tonyumiza ku musajja nze tolina kyoŋŋamba njagala nenyumya ku basajja on a daily basis wangi
aha ono balaba muki olwo n'ofuna bipya njagala nnyo ne mbanyumyako abantu abo kubanga ki njagala si bangu oba bangu byonna babiri leero si bangu enkya bangu lendeka abasajja bali ku pejo tebankyawa abasajja nga balaba obakuba amaze mbagala nnyo abasajja bagala nnyo omukazi nga kyonoonya n'oyiri baba abikuwadde era oba olina ati eba olina omweguya abasajja bagala nnyo mmwe abakazi abagamba mbu inze sigambye inze siri mulavuze no ogigwamu naye ogenda mpola olinako wokoma munaye laavu teriiko kkomo naye abantu tebamanyi teriiko weriko ekkomo era woogambira nti neriko woogamba kkomo teriiko oba osirwadde busirwazi tosobola kungamba nti nze bannaye omusajja owange muliko bwomu toyinza gamba nti omusajja omuliko bwomu omusajja owange ye esimu yebeeraawo gibikula nze sikyanenya mukazi akuba mukazi munne oba okimanyi muggwe nti nno bbange nzandiko bwomu naye nga sikyanenya mukazi alwanisa bbaawe sinenya mukazi akuba mukazi munne ebalaavu eba yakisiri guba mukwana ate nga simazima ogwo si mukwana oba weemalako gwe nga mirembe gwe nga gwe kati gwe omusajja asobola osanga ka message musimu yo natakuwasiraako tasobola kunkuba omukwano oyogera ku kirala abasajja nawe abo baavaawo dda ababakuba abakazi nze simanyi oba gye bali a slap is a slap it's a wake up call zuukuka nga message egamba etya yenzuukusa a slap is a wake up call si nti nno akozeko violence mbw akkubye naye akuwa oluyoolu ate n'afuluma n'atasulawo n'agenda n'okaaba naakulekaawo ne message yo n'okaaba akyeva kugamba ana munayigo deritinga sagala bakube siramu sigala kudiritinga kintu kyonna anyways kuba oyagala kunfuula na muyaye by the way siri muyaye kati kyaleese kikikyo abalabi ani muyaye ku ffenna webanga bankwanye nendiritinga nenga I love you nenga diritinga mba muyaye ate nze gwe bakwanye nembirekawo nga sizzeemu aba nesiga era osobola okubideritinga byonna byewazeemu nolekako owulira abayaye abadiritinze bulijjo badiritinga nkozeemu no like I mean you don't have to hurt someone's feelings omusajja ayinza ogamba ono omukazi bayitiriza okumukwana naakwesonyiwa omusajja ga ono naamusobola nga message za I love you zisusse aba akeberayo nga naawe oli kuyiye so kati no ate tebera competition yakebera masimu omusajja lwana akebera esimu yo tomanya totuulaawo mbu nno n'agikugyako obanga olina ky'omulaga n'alaba naye ayinza n'okuba nga toyina ky'omulaze naye n'akebera bukebezi naye like respect okuderitinga is respect mazima okudiritinga si respect weeri ogimanyi sajja nga akwanye mukyala n'amukubira n'atakukwata n'atakulaga nga yeewala okukulaga musajja waba akuwadde respect mukwano nkubulira omusajja ajja kubuuza lwaki tokwata esimu ani otya nga gayakubidde olina ebbaawo nkyeŋŋamba ku sayidi ya mwami y'abaami abaami bendiko kati omwami ne bamukubira essimu ng'ali naawe n'agikwata nga muwala amwagala awo aba akoze bubi naye waba nga takutte n'aginyiga ate asobola omukwata n'amugamba let me call you back shortly. How about that? Kati mbawo buli wakwata essimu oba olowooza namugamba alinda kungenda kukubira otyamu mukwano waliwo ennamba ekuba nga ye ekuba buli kiseera okimanyi awe tuli waliwo ennamba ey'omuntu ekuba nga ye ekuba buli kiseera nogaa naye bannanga ono sekuritale ye nga talekera awo okuba buli kiseera ofiisi eba erimu ebizibu yagala omwami wo yoyo akulina bwomu tononooza anyways bannange ako kabadde Jessica by the way naye nga kabadde kawanvu gwabireese ne tutuuka eyo abakyala I hope you copy mwagale ennyo abasajja bammwe temugana baagala yadde omusajja ayenze that is just a moment aba agenda komawo awaka
Abano hadde Afrika mu gwabulirira abawala motivational speaker yagala kutwala mulimu gwa Nalongo kitone Nalongo yesigaliza ekitiibwa kati mbulira bwoba teweeko no eno consolation bakyala tulina okwekonsolinga kubanga abasajja benda buli kiseera so kati oyina okonsolinga abakyala banera kibwanze Nalongo kitone mwagala nnyo eyo konsole gyagamba omusajja wange waba tayenzeeko naawe otya muli omusajja ogamba bannayitufunde okimanyi mbw otya toddamu oyinza obutaddayo nakwenda nogamba no omukazi alayika tanjagala olaba nsindiikiriza mu bwenzi alaga mukoowu so kati eyo embeera kyokka ate omusajja womulaga nti omuliko nnyo akwetamwa aba takwetamwa aba takwetamwa ng'omulaze nti omuliko nnyo ate abajja kukulumya no just ateeka away your pride aba akwagala naye ngayagala ateekawo ekibuli lwaki mutulumya ateekawo eyo embeera ekulowoozesa so that you stick around ateekawo eyo embeera abasajja bayaayi anyways bannange tubabuuzako olunaku olwaleero omukyalo naganye okumbuulira ebizibu ebirala byafunye mu mulimu ogyeko ebyabantu okumugamba nti nayagala bazonto ofuna teri mulimu gutalina challenge bakuwa ku ssente ku gundi ku siteegi bakufuuwa mba ngenze kolani bampayo abaami tebakusumbuwa nnyo ekyo nandi kikubuuziza kuba mulimu tukola gwegwo kyoyitamu weba tebakusumbuwa nange tebansumbuwa oba bakusumbuwa ati nze sigenda nnyo ku stage ebintu byange mbikolere no mu background sirabikalabika nnyo mu bantu naye kati gwe oyingirako mu bantu naye kati nze neshe mpitako when I'm home slowly ndwawo okulabika ani alwawo nze kennyini endage kati mbuulira otambula otya okugenda mu tawuni okugula ebintu ngenda nengula totuma abantu kugulira abantu tebakusumbuwa tebakuyita female zonto ngamba yitaba naye gwe kati wagala nyambale masiki ebugumoli nkube nze ntuma jjo noono kuba buli kudduka wova alija kibozi nanti wabeerayo ekyolumu ng'oyagala gwe aba agenda abishopping ng'olina okugenda no shopping era ntambula nejjo n'oyo otambula tukubako masiki zaffe ne tulumba downtown nejjona naye bamumanyi olulaba jjona nga balabamuwala nga oteekako masiki n'oyiriba nteekako masiki nenjiriba mba nina okuyiriba nze njijjako n'otambula nga Anna abamu ne bagamba nga nninga amumanyi nengenda nze biba bimakinga uncomfortable biba bikumakinga naye ate onoofa lwaki mba nemalako emirembe saagala nnyo kwemalako mirembe saagala nnyo okulaga nti neeraga no oba teweeraga it is just privacy eri mu nnyumba yange najja mu kamera abantu bandabe era bandaba ne bammanya ate lwaki mbeekweka so tokiinaako buzibu sikiinaako buzibu abantu okusumbuwa njagala wenna akusanga ku boda oba wenkusanga mu mmotoka kuyite Anabelle nkusiibule n'essanyu neeyongereyo nveeko okyolwo nkulaze nange nti nsanyusa okundaba kati tonnaba kugendako ku tiktok yange okumanya abaana bano bamalako emirembe oteekayo ekifaananyi oba vidiyo omuntu n'agamba nakulabye mugazala ndi ng'ogulawo nakulabye ku boda ng'otambula waliwo nagenda ogula sharia nga tugenda kukolera mu sharia omukyala naŋŋamba female zone neno jjayo ne mugamba oba wateekawo nga baani abalina okujjawo koye mwe mukole oda online mubijja ku online bannange kati eno ojjayo abantu nemugamba nzize mpa sharia nampa sharia neneeyongerayo alaga nti naye ate munnaye babaamu bebagamba nti basere bubabamu nga bataddeko mumasiki nga tomumanyi n'otamutegeera kati bolowooza buli budde tumanye ennaku zino beesiba akakaaya ng'abasiraamu jona yabuukira bajaaji wangi nateekako ne masiki nateekako ne shops sibanenya lwa nsonga abantu basumbuwa nnyo mu tawuni zitambuddeko n'ono jona basumbuwa ate challenge ez'ofuna mu tawuni ng'ogenze gula kintu abantu ne batusumbuwa bonna bonna eyo wansi ku naawe ogula eno gyoli toli muntu ngulewa bannange sikuseekweka
otambula bulungi. Ntambula bulungi. Kati mu myaka egijja ng'ebiri mu maaso nga gwe ffemero Zonto weeraba otuuse? Neeraba nga ntuuse wala. Ngawo? Ekirooto kyange si kyakukoma wano. Ojja biraba. Toyagala kutubbirako? Tuli balogo? Ate muli balogo. Naye era nga we najja mu Bizonto nga sibagambye nagwa bugwi. Toleeta kibi. Kale nga we kale nga we nagwawo obugwi nga kibwatukira. Nakati era mpola mpola byagezaako ogezaano nyinza obbagamba nengezaako nekigaana ne bagamba Ana yatusuubiza. Ate awo wobasuubiza you work so hard. No, naye we bibeera private ogamba ne wekitabeera kasita abantu saabagamba. Nedda ssebo. Naye kati olaba waliwo abajja ne relationship mu kamera ne bawakinga so hard batukakase zibeerewo. Naye nga teziriwo zaayonooneka na bwadda. Okitegeera so n'ekirala kamera neekuyambako pressure neekuzza mu mulaavu eyo ne mubeerawo. Bannaye nze ntya nnyo n'okunvuma. Ndaba comment envuma. Abantu bakuvuma nnyo mu comment section. Tebanvuma. Naye kale nze wendaba omuntu nga bamutwalaganya nnyo. Ngamba oba kati awulira atya. Kubanga bimalamu amaanyi naye n'ogamba nedda. Ffe twabimanyira kanyimuke. Ebina kye muŋŋamba. Naye oluusi we biti. N'obireka. Kati nagumako olunaku olwaleero n'omukyala Ana waliyo ko oyagala okugamba abantu nga tetunava wano omukyala munnange? Mbaagala nnyo beebale kuwagira bakyala nze njagala nnyo owagira omukyala. Thank you very much and thank you for coming through by the way. Kale. I really appreciate. Nja kudda nga nze nkukyazizza. Oyina channel? Ndi ku TikTok kuno kwennyini. Okay. Bakufollowinge ku TikTok. Mpozi ku TikTok Femero Zonto. Gy'okozesa. Gyenkozesa mbeerayo mpola mpola. Ne ku Bizonto comment. Engeri yokka gy'oyogera Femero Zonto. Nanti lyange nzekka. Nsaba zange. Yenna ayogera oba atya? Ndi musirise, ndi mukkakkamu. Oh yeah? Yeah. Abagwendeka. Oyinza okasanga akusinga n'obusirise. Nze kennyini. Kade oli musirise. Siri sijja kwewaayiriza nnyo naye ng'era kwata mpola ebitu byange sibama nnyo. Beebale kuwagira beebale tuwagira. Omanyi bano abawagizi babeera eno ng'ate be babiri ne ku Bizonto. Mwebale kutuwagira tusiima. Thank you very much. Banaye mutukirize tubasiibule emboozi esinza okunyumira olwaleero ne Ana y'abasajja. Omanyi nze njagala nnyo nnyumya ku basajja ensi yonna emmanyi. Ebintu ebyo by'omutusenge nabeera naawe sijja kwonooneka. Sijja kwonooneka. Singa ndabyeko ng'atuuse ku ezo party interview. Nkumanyi nakulabako ku interview nga wenna owulira essanyu omwana yakubawo n'agamba nti biba bulungi mu kisenge n'akikubawo. Bannaye wasanyuka. Ade oli mufu. Onnyonoonyeka ensi kuno. Ate kati waliyo essanyu eddala eritali lya mu kisenge? Wanje. Teririyo. Newonya omwenge n'ogumala ku nsi omaliriza oli mu ttooyi. Ng'oli omuwala gwe walabye nampeera. So kati munnaye. Byansi byakuleka. Byansi byakuleka. Buli omu byebisanyusa abantu. Anaye mukisonyiwe eyo show yange yenze kigozi wammwe temulina kyakunkolera munsikirize basiibula. Olunaku olwaleero njagala okubebaza nti mwebale nnyo okutulaba. Bw'oba oli mpya ku channel eno ng'akagamba ako ka subscribe bwotyo kubanga ojoyininga show. Bw'oba oli ku Facebook, ku Instagram, ku TikTok, ku Twitter beera nga otufollowingako bulambalamba. Banaffe aba Platinum Wellness Spa bateekamu omusayo okulaba nga kyetambula bulungi. Aba BBH Travels nga bano bakolera ka visa gwali awe Dubai. Baganda ffe aba Shukra Herbal Pure Solutions abakyala baba bagamba mmwe bannabukalu. Temukkiriza kisenge kukala. Byebyo bakubireko ku namba y'essimu gy'olaba wammanga. Aba Global Links Limited bakugamba nti bo bali awo India. Bajja ebintu okubijja India paka Uganda. Medical equipments eddagala. Bannaffe aba Star Favor Uganda bakugamba nti bw'oyagala okugenda Kuwait kubako ku namba y'essimu gy'olaba wammanga. Neyanza nnyo bakwano yenze HK Media Hadija Kikoze. Jona ku kamera mweraba.